omaze okumanya ky'oyagala beera mu malilivu. Mmwe n'abaga nti banjogerera bategeera dda nti omanyina ky'oyagala. Teri amanyi ky'ayagala gwe batayogerera. Bwe baba tebakwogerera toyina ky'oyagala mu nsi muno. Buli ayina ky'ayagala ebigambo by'abantu byebiddirira. Kasita bamanya nti oteebedde wali oyagala kuteeba ggoolo eri. Bwe bategeera ggoolo gy'oyagala okuteeba nga batandika amakuuli. Ebikono biva mu kuba nti bazudde ekyoyagala. Omulabewo amala kunotisinga ky'oyagala. Akulumya akudde ekyoyagala. Kyova olaba anaakubonyaabonya either akwata mukazi wo oba mwana. Nze ndi mulabi wa firimu. Nakati nkyaziraba bwe nfuna akadde. Naye ng'oyagala omulimu ogwa gavumenti gutambule. Ababanda bagende bakwate muka komando. Oba bakwate omwana we bamulyewo ng'ali ku ssomero. Gavumenti ne bwe batemuwadde assignment kugenda kubaddiringa nabo. Olw'omwana we gwe balina. Agenda kugenda kati ng'agenze ku lwe. Poliisi egenda okutuuka nga bulijjo biba biwedde. Ng'abamazzeewo nga tewasigadde mubanda n'ogwo. Naye ng'ekibasizza kiri eki baakwata ku ekyo komando ky'ayagala. Ng'ekibasizza kiri kimu baakwata komando ky'ayagala. Yeno n'omala okwata mukazi we oba omwana n'omuteeka ne ku ssimu n'amuwulira. Mami! Ne bw'aba mukazi nga komando ajja. Ne bw'aba musajja nga komando kasita awulira omuntu we ku ssimu nga naawe olowooza nti oblackmailinga n'engeri gy'akutuukako togitegeera. Mu nsi muno bw'oba nga tofunanga kintu ky'osobola kubeerayo obulamu tolina ky'oyagala.